Kale kitalo nnyo kitalo kiddala ekya Hajji Hussein Kyanjo. Honorable Hajji Hussein Kyanjo anyusa obulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero nga bukya kubanga obudde bumaze okuba nga busaasaana nga bukedde. Hajji Hussein Kyanjo ono yali munnakibiina kya Jeema. Hajji Hussein Kyanjo yaliko mubaka wa Parliament owa Makindye West. Hajji Hussein Kyanjo abadde munnabyabufuzi omukuukutivu era omusajja omusiraamu. Era tujja lwawo nnyo nga tukyajjukira Hajji Hussein Kyanjo olw'omukululo ogw'amaanyi ennyo gwalese mu ddiini ey'obusiraamu, olw'omukululo ogw'amaanyi ennyo gwalese mu byobufuzi, era abadde ng'ali ku ludda oluvuganya gavumenti lwe tuyita opposition. Era abadde akwatagana nnyo n'abantu abavuganya gavumenti nga takkaanya na bya gavumenti n'agikulembera eriko essaawa za kaakati. Ono mu biseera bye yabeera omubaka wa Parliament owa Makindye West, Hajji Hussein Kyanjo ono yali omusajja eyali ateerya ntama, eyali ayogera ennyo, eyali omwogezi nakinku, era nga kigambibwa nti oba okusinziira ku ye ebigambo bye yabadde ng'agamba nga kirowoozebwa nti alabika yaweebwa butwa olw'okuba nti yali ayogera nnyo ebintu ebyali biri ku sayidi y'oludda oluvuganya ng'awakanya ebyo gavumenti n'agikulembera ebigenda mu maaso okuva mu kiseera kye ne bye yasangawo ne watuukidde okunnyuka obulamu bw'ensi olunaku olwaleero. Hajji Hussein Kyanjo ono afiiridde mu ddwaliro ery'Ekibuli, era nga amawulire gatandise okuba nga gasaasaana kuba ku ssaawa 3 obudde bumaze okukya ssaawa 4 n'okweyongerayo, era nga kimaze okuba nga kikakasibwa nti ajja kuziikibwa olunaku olw'enkya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una eri ab'ennyumba ya Hajji Hussein Kyanjo, eri bannabyabufuzi, eri bannayuganda, ba Makindye West, abantu b'omu Makindye West be yajjanga kulembera. Makindye West eno kati bwe twogera essaawa ya kaakati omutwe yamuddira mu bigere ye Alani ono abadde munnabyabufuzi naye okumala akaseera, era yaliko omukiise ku kikolwa KCC. Kati songa Alani ono ye mubaka wa Makindye West yaddira Hajji Hussein Kyanjo mu bigere. Alani ono yaliko munnakibiina kya Democratic Party nga saa zino bwe twogerera wa kibiina kya NUP, era nga naye abadde yakajja asimattuke ekkomera. Yalisibibwa ne munne Segirinya Muhammadi. So kitalo nnyo kitalo ddala, Samuel ge twagadde okuba nga tubawa ng'egw'okufa gwa Hajji Hussein Kyanjo anyuse obulamu bw'ensi olunaku olwaleero, olunaku olw'omukaaga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ajja kuba nga aziikibwa olunaku olw'enkya. Mu bigambo ye yayogera n'annyonnyola n'agamba nti aweebwa butwa yabeera ng'afa afudde, naye ng'ekirwadde kibadde kimubala embirizi, abadde ng'alemesebwa mu kussa, era abadde ng'alabibwako nga kigambibwa nti abadde ayina oba like n'engeri y'ebyuma ebadde mumuyambako okuwanirira okulaba ng'asobola okussa, era ono abadde mun'obulumi obw'amaanyi ennyo nnyini ddala, nga kigambibwa nti ayinza obba yaweebwa butwa olw'ensonga mbu ez'ebyobufuzi paka ate olunaku olwaleero wanyuse obulamu bw'ensi eno. So inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Tujja kwongera okuba nga tubawo ebigoberezeganya mu mboozi eno, biki ebinaaba bigenda mu maaso paka mu kuziika kwe. N'abayekuumidde ku mukutu gwaffe guno ogwa Good Talent. Nze Sonko Muhammad. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune, ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.